abasirikale amazzi g'abasirikale bano abasinzira kubeera ku kiddiridde ababadde bagenda kubasaabaza kananga gajulwalero bano ne bafiirawo emmotoka yaabwe ekiddiridde nga ewagamira ekulaga akatambi amukoka aboyana n'obulamu bwabwe egifunise era ekiddiridde era nga abiranga kigero awonyini amakya agalero kati n'ababaddewo n'agabwe bategeeza ekigambo yandibanga y'omu ku baminisita atanaba yatuyitanda era nga bagira ndowooza kubanga bamuluna era ekiddiridde kwe kuba nti obaolyawo emmotoka yaabwe ate basodde kubanga obaolyawo balaba akatambi ngenda kakulaga mu maaso awo wabula njagala ompe komenti yo kino kiraga ki abasirikale bano bennyini abandi banga obaolyawo nabo ba victims bekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda kati nga sinaba kubanga nkuwa full figure atabukidde abaali bavuma Katikkiro Mayiga kumesa basajja kapa kati ninyo kanzije nkwe nina Khalifa Aganaga ayambalidde Azawi nina omukwano gwa Bobi Wine nendoza katusoke love ya Bobi Wine eno ngenda kuwa ate full figure mama jaja ule president amuyisa mumuzeeko ayise jaja mumuzeeko. Yes? What? Nobody should scare my son. We are tired. Nobody should scare you. Wow. We want you. My goodness, ekyo kyebayita omukwano gw'abantu ekyo kyebayita okubanga abantu obaolyawo nabo batuuse ne bennyamira ne bakuwa kati nno jjajja oyo yasangiddwa Mbale era nga bambi yalaze anti nedda Bobi Wine genda maaso era Bobi Wine emikisa egyo nno giba mikisa obaolyawo Bobi Wine ajaba yeyongera okubanga afuna kati nno ajja kusabira awennyini njagala ekyo okimpeeko endowooza yo Bobi Wine onolooza okwagala nnyo kiki kye yawa abantu Bobi Wine okwagala nnyo kiki kye yaba abantu Sheikh Ashraf musomi wa dduwa agamba nti ajja kusomera edduwa ate obulamu bwo bubeere nga bweterera ddala bulungi nnyo mukubireko byonna ebizibu by'olina oyagala musajja oyagala mukyala oyagala kufuna ssente oyagala kubanga okola ajja kusomera edduwa tagaba bugagga bannaye temujje wa Sheikh Ashraf nga mugamba atwagala bwegga wabula asobola okuggulawo emikisa gyo noba nga okola nga buli kyokwatako kiyingiza majja kati full figure atabukidde abavuma Katikkiro Mayiga ku bya Ssaabasajja Kabaka amuzala ne Galubindi mwamulabeko jjo ne Galubindi mwagambe empeta mwalabeka kumpeta biziringu mmwe bakanisa nno muvumanga bwe yalya temulifuga Uganda temulitula kuba president wadde bwa chairman bwerosi w'ekyalo temulimanyira Kabaka ne muba n'emirembe mu nsi muno temulimanyirawo ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne muba n'eddembe mu nsi muno mugenda kwa Museveni mwakukumba obululu bw'ensi era ndooza natasengo yazigolola Museveni bwagenda bana banakanaka ne wakateekayo enkya full figure ayongedde n'amamirira era nga ngenda kumukongera mu maaso kati nno oba afaaki nze naawe abayogera obuloza baali banopoboka oba buli muganda we yali atuuse naye weyeeraliikirira kati nno aba Spurs Tours and Travel bakugamba nti bajja kutwala Canada ku kitundu ate bajja kutwala ku bbeeyi ensamusamu bano basobola okuba nga bakwata ssente zo mu installments era ne baba nga basobola okuba nga bakutwala bulungi mu nsi ey'e Canada obulamu ne butereera ddala bulungi ennyo nnyini ddala kati nno Khalifa Aganaga avuddeyo n'atabukira Azawi era nga agenfuna galaga Azawi ono the baddest ali mu kubanga obaolyawo abayimbi beekubaana okubanga obaolyawo bamutusako obulabe oluvannyuma lw'okuvaayo n'abanga obaolyawo yayogera ku ssente ezatwalibwa abayimbi kati Aganaga annyonnyodde bulungi nnyo ensonga ze ng'atabukidde Azawi era kino nkujukiriza ebigambo bya Ezekiel Bobi Wine bye yagamba nti when you fight corruption fights you back bw'olwanyisa enguzi ekwekyukiza bano batwala bilioni 5 nambirira 5 billion abayimbi ne bazigabira ssente za wa musolo ze bazanyiramu nga bo bagamba bagenda kuba nga balina bye bakyusa oba olyawo copyright gye bagenda okulwanira mpaka kati tetumanyi we yakoma up to now Khalifa Aganaga omusajja gwe tumanyi abamu ku bayimbi abayivu nga byaddala abayivu okuvaayo okubanga oyogera eri Azawi mu bigambo mbu ye musajja wattu ayina anti Azawi bamuyita musajja abamu mbu Azawi ono ayina okubanga asirikako olw'ensonga mu 2019 naye yali tasobola kwogera bwe bati oba olyawo kati Azawi abamu tebamutegeera wabula naye ebimu ku bimuleeta okwogera yayogera ku point eri anti yafiirwa kitaawe olwa poor medical facilities mu ggwanga lya Uganda kitegeeza naye akyali affected bw'agenda okugula amafuta
nga bagongeza mu mmotoka ye naye oboolyawo kimu affectinga boda ye wannyina wali Ennankula wali n'asanga nga oboolyawo abakisisi bamusiisizaamu eggaali y'omusolo ogw'amaanyi kitegeeza nti abeera affected in some way or the other azawe yaweerera ne baganda be akitegeeza corruption waba mungi mu ggwanga lya Uganda azawe naye oboolyawo bimu affected kati kalifaganaga with a lot of ignorance novaayo with a lot of anger yes novaayo notabukira azawe fe abamu tuba twewuunya ate kiki kalifaganaga omusajja omuyivu eyali almost atuse ne Makerere kiki ate ekyakutuukako Uganda waffe goyina ne management ekuteekamu ne imagine omuyimbi atalina chance eyo sokoleka abayimbi bambi batambuze waka waabwe nabo batuuke wooli basobole okuba n'embavu eyo kubanga naawe mu COVID-19 we wajjira ng'okubaka yakayimbako wali tosobola kwogera bintu bwe bityo wali mutiitiizi naye kati olwokuba akasente kazze olinamu ebbavu weyo bakuwe ufunye ku boyfriend kati osobola okudda banno n'obamanyi era n'obavuma n'obayisaamu amaaso ffenna wano corruption atuyisa bubi ffenna teri atalumwa tewaleta atamanyi nti nensi ebintu tebitambula bulungi ne waliwo kye bayita kabampaani gwe nga banno bafudde content oyagala nnyo okuwefuule mulungi itya ogenza okujjuza ereeti na n'emitima abantu abamu twakalubamu ng'ate byafutamisa ebintu bya struggle bye bantu kujja kutuvuma kutuyisa mu maaso Kabaka alidde mutama misa kikuntiko batimu kabiriza bali kuki timu kafiti no baluba mwebasaeko mu mwafunye kutulo Mr. Ruba nyabo Kabaka yalidde mutama onyumye ndi mulungi nkimanyi buli mwanyuma nate ndi mbya bei faku banaku yavudde gera maaso Kabaka yalidde mukole mutama sente muve mu banaku Kabaka yalidde mutama Kabaka yalidde mutama misa kikumi abalaziro ate yabadde na mirembe n'asiima n'agamba nti eryokanga neetonyanga misa kibwa yakiyimba n'agamba tulabye emyoyo tubadde mu ddwaliro nga tujjanjaba naye buli kintu twali tukiraba n'abagamba nti Kabaka yeerondera Katikkiro we gwe yeesimidde era oyo gwe batwala naye obwakabaka mu maaso n'atuuka n'okugamba nti era n'abataka abalonda omubaka Kabaka mubamanyi si be baba TikTok bali bemanyi ate era baba banjawulomu era mukimanyi bulungi nammwe ababadde bejakajaka kati bajjajjaffe baba bali kuki bwabasunye bwabakutte kwegote bajjajjaffe abagenda nga mulumba omusajja kati mubulira mutya obuswavu obwo ono yeekabyaakabebuziga bakyagwa mulumbe tulagire tulumbe mayiga tumutemeteme mayiga mutemu kati owulira otekisajja gwe olabye obuswavu Kabaka abaswazizza Kabaka abalaze mayiga kikyali gyali ow'ekitiibwa mayiga ate kifaananyi nga tanaba nakwogera bannange muswadde bannange muswadde muleka temukyawo mulina okwetonda okwebaka ku ttaka wamina kumeka okwegayirira Obuganda n'okwetondera